po jako akawuwo. Oluvannyuma lw'ekirwadde kya COVID-19 okufugaza amawanga gawerako ku lukalu lwa Bulaaya ssaako n'ensi ezitwetoolodde wano ku lukalu lwa Afirika, abakulembeze bavuddeyo ne basaba gavumenti yaku n'ebadduukirire bawe ebintu ebyeyambisibwa mu kweziyiza obulwadde buno ng'embeera tennasajjuka nga bagonza Thomas Atwala Katanga bw'alambulula. So tubakubira omulango jemangu nambiro musooke mwetegereze ebitundu nga bino ebyaffe eby'omugoteke birimu abantu abangi kubanga singa ekizibu ekyo kijja nga tekinaba kuba nekitegereka nga wayisewo ebbanga kiddako kyabwe. Ono era agamba nti mu kitundu kye kya Katanga ky'Atwala bafunye ddentiisa oluvannyuma lw'abantu basatu okuggwa eri ne bafa nga tebamanyi kirwadde kyabatuuseeko. Olunaku olwaleero tukedde okufuna enjukwe tufiiriddwa abatuuze baffe basatu omulundi gumu, ekintu ekitweralikiriza ennyo ng'ate bafudde mu ngeri ey'amangu ddala. Tekinaba kakasibwa bulwadde bubase, naye engeri gyekiri nti ensi yonna eri mu mbeera ya bweraliikirivu bw'ekirwadde kino kya ssennyiga omukambwe. Tukubira mangu era tuwanjagira ebintu eby'obulamu omulanga, tubasaba mudduke bunambiro mujje mu Katanga mulabe embeera eno kubanga abantu abamu bafiiridde waka. Mayinja Richard Ngono yaliko ssentebe wa Kimwanyi Zone mu Katanga agamba nti gavumenti ekyagayaddemu okuwa abantu ebintu ebyeyambisibwa mu kwekuuma obulwadde buno ssaako n'okubasomesa era nga bangi kati batambulira mu butamanya. Tewali kantu konna gavumenti keyatadde mu nkola gamba nti abantu baffe kati obuntu obw'okwesabika ennyindo n'omumwa buno oba mukozesa obutambala bwammwe obwa bulijjo bwe muba mugiye mutambula nabo mwesabike, ekirwadde ekyo kiyita mu mpewo. Ate tebanaba kutuyigiriza obulungi ekirwadde kino kya coronavirus ayita mu mpewo, ayita mu kukwata, bamusiiga batya ssenyiga waddala oba ssenyiga oyo ayita ku bintu byetutanga tukutteko nga handozi oba nga mmotoka. Kati nga mmotoka zokka abantu batuula mugatteko, batuula bana batuula basatu. Ekirwadde ekyo kibanga kiri kyakukwata abantu mu Uganda, amazima ge tukyatambula kijja tukwata ennyo. Mu mbeera y'emutuwubyeko olubu lw'ekigere mu katale k'Kaleerwe, abantu abasuubira okubeera abantu abangi nga bava mu bitundu eby'enjawulo, abakulembeze baayo ne batunnyonnyola embeera mwe bali okuva coronavirus lwe yabalukawo, ne wabaako n'engeri gye basaba gavumenti ebayambe nga Luyombya Musoke ssentebe w'akatale bwa Nnyonnyola. Tugenze tubategeeza naddala wano mu katale awaffe okwekuuma okuba abayonjo bakolera ne maka gaabwe okufaayo kubanga kinaaba kizoowo nga obulwadde butuguddemu butaliza oba oli mwami oba oli mukyala nolwekyo obuyonjo bwetaagisibwa okwefaako. Saba bwekityo gavumenti tutaasa tuli beetegefu okutambula nayo kyebeetegeezeza kyebeegambye. Ono era agamba nti obuzibu obulala bwe basanze ku kubeera nti ebintu ebyeyambisibwa mu kwekuuma bya bbeeyi nnyo ng'obuseere bwe biriko omuntu omunaku tajja kusobola kubigula. Emiwendo gy'eddagala eba egyekivumula baddagala tusaba zikakane oba lize libeere ku miwendo gya wansi kubanga tulina abantu baffe bangi abateesobola. Ajja n'agula kasooli ng'oyo ng'anoonya 15. Kali onoomugamba oti agula akacupa oba eddagala ery'emitwalo 5 oba 3. Abasuubuzi abalala betogeddeko nabo mu katale kano bawanjagidde gavumenti okubawa buli kyetaagisa mu kwekuuma eri obulwadde buno kubanga bakolera mu bifo eby'olukale. Etuyambe etwokukozesebwa okugeza nga ebyokwesiba muwadikesi kasoma abeera azzenga alina ekirwadde ekyo kuba tusobola okumwetangira amangu ennyo obutatukwata. Bugaadi buno bugaadinga omuntu bane bugira businga obwo bantu basobola okwambalako mu mikono. Nandibadde nkubiriza gavumenti mu bikonge byaffe bino bikuŋŋaanya abantu nandibadde etuyamba ebya sabbuuni tusobole ebyokukolaki tusobola obifunanga buteefu. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Ebyuma ebisinga obungi tibiri ate ebikebera Ebola si bye bikebera coronavirus. Kansuubire nti tusaanidde okufuna ebyuma